Chichi. What are you doing, Chichi? Twinza omulamato wali muzibu ng'ate amaziga ndabuli mu kuyunga kiki ogamba oti kikyali wali muzibu sina buzibu kikumi kukinakyo kikumi kukinakyo ekyo kimanyi bulungi mukwano gwange nze naawe tewaliwo byange byankalisaba kyetagisaki era omugagga yankubidde essimu ng'oli ntende muzimbi era tuba tulina okuzimba kagundi ako kabalukoni kadde kayiise nkedde abaana ne mbateekayo ne bakola era olukamaliriza okuggyako kwegamba kyenkozeeko timosi omumanyi ampisa entugenda just eri wansi gyebazanyira ludo bedda ndi awo just ate bino bitwala amazima olemu okuŋŋamba amazima leero gy'obadde tumaze emyaka 17 nkoze buli kimu omukazi kyalina okukola awaka wano nenkola n'ebiteetaagisa kusanyusa naye tatatimu gy'obadde olina okukola leero hani mu byonna byokoze mbadde nsiima togamba nti byonna byokoze ebiteetaagisa mu byokoze byonna era ndi musiimu nnyo naye kyenkusabasaba tosima bintu era nsigadde wano atleast ngamba nti kyendayo si kituufu byonna kyolabye mukwano nkutanze ne wali muwala wa Zawadde ng'omusitudde omuwadde haaga naye tatatimu ddala kiki ano birabye Nsobi ki kyenkola njagala obuulire nsobi ki kyenkola mu bulamu bwe nkusaba omutima ogubere mu matima mutima onkwekuumidde ne ngamba kambeere nawe naye n'osalawo kunsasuza ekyo ku bbanga lye tumaze naawe sigamba omuntu newankwala newakola kusaba nsonyi
tekigenda kuddamu kubaawo ekyo. Nsonyiwa nekyemanyi ekyo kitegeera hani nabayo oyimanyi awo njagala omuliro badde onoonyaki kiki kyasikuwa nyala owuli ebigambo byange bino mutuufu omuwala oyo wa Kisilaani oyambera ogwenjogera ani kusaba ayituje bulungi kino nga Katonda muggulu ndayira ani omukazi wa Kisilaani mbadde nga mwewala okumusisinkana naye namusisinkanye obanga mukyala wange ogenda okugenda bwe tusimbye obulamu bwange ekimu kigenda Kisilaani sigenda kuddamu mumiitinga ngusaba togenda mpulira nga kinnuma teyali badde Kisilaani kyensanze nsaba kirina kudda mu bulamu bwange kale mubuuzizaako nabubuuza just mukwano gubadde kulaba kuziba enkakasa obwo Busiraani tegugenda kuddamu kukula mu bulamu bwange buvuddemu tekigenda kuddamu kubaawo nsobola okusonyiwa olw'abaana nensigala naye mbadde nsaba nsooke nga ndeke wa maama maleyo naye guba mwezi gumu oyagala kugenda ndeke si kugenda naye nsaba ngende mpumulemu kuba ku busungu bwempuliramu kintu kye nsobola okitegeera olaba kunze wali wansi w'entebe waliwo emitwalo 10 naye mujja mugulayo ekyennyanja kimanyi akyala naye tumugamba ku bintu ebiriwo Hani sisobola kukkiriza kufuluma njwera okusaba olusenyi weefukamidde tuula ofudde maama togenda kufuluma togenda kufuluma nyambe ebintu kambise mu nju nkola kambise mu dirisa naye togenda kufuluma mala kuŋŋamba nti okkiriza togenda kugenda nzigulewo ani sigenda kugulawo sigulawo njwera yogere wano mukatuli wano nga mpulira wano togenda kugenda kale neyanziza mukwano togenda sigenda mubiddamu tuziye ebintu bino kambirize omanyi abakazi ab'Ekisilaani muganda wange